Hapo cha usaidizi hapo kwanza, panda juu. Katiketa akikatala. Panda ile panda kwa nyumba ya president yetu wewe. Hapa anafanya madara hapo. Ndio kwa hiyo badala kwa hiyo bwana mugara. Kwa yuko jela. Okay. Wanaenda kuuza wewe. Government. Afande. Kuja ona hapa. Ona hapo moto hapa. Kuja ona hapa. Hapa nitakuja kwenda hapa kumu. Nitaona kwani. Haya mara moja tu ndio usaidizi. Cha usaidizi hapo kwani. Cha usaidizi hapo. Amanya agaba Justus Chairman Rubaga Rulezone mbadde ku office n'essimu nga bagamba ennyumba y'omugenzi Kawanga Leti Kawanga Semogere ekoze eki ekuta omuliro tugenze kutuuka nga tulaba omukka nga guli waggulu osimbadde maze okumukubira musanzeewo ekirungi akubidde fire brigade bonna ne basobola kujja mu bwangu ne tutaasa waggulu wadde ennyumba eweddewo waggulu yonna ebadde egenda kusaanyaawo naye obwangu poliisi bwekozesezza wansi ne tuba nga tutaasizza waggulu nga wakoze eki nga wasaanyeewo. naye ate empira zonna ze baleeta nga zirimu omwana mugambe kati gwe weesime nako boola balidala nakikuba oluyi Namba ya fire eri toll free eri 0800 00 12 12 22. Kasita kabawo akabenja ak'omuliro konna oba accident abantu bali trapped mu moroka oba omuntu agudde mu kidiba bakuba ku namba ey'obwerere talina si yakusasulibwa eri 0800 00 12 12 22. Yes sebo mukama wange linnya lyange nze omulangira Kimera Achilles badde awo wambadde mpitawo nga nyambuka ku kasozi Rubaga ku kyakyawo tugenze okulaba nga ekikka kingi nnyo ekya bbulaaka so kati omuliro engeri gye gubaluseemu ebadde nga ekivudde ku masannyalaze oba gaasi tetutegedde kituufu naye tugenze olaba nga ekikka kingi ekya bbulaaka era obwengula bwonna bubadde bukoze butya nga bukwatiridde kati abantu ne bagezaako okujja okudduukirira naye nga olaba nga waliwo geeti ne bagezaako okuba mubaddemu emmotoka muno ebidduka ne bagezaako okujja okubitaakiriza naye gutandikidde waggulu ku fulo era bw'oba otunuulira wansi wo tewalina buzibu naye fulo wonna ewabadde library y'omugenzi jjajja ebitabo empapula ebyenkizo byonna yo wasaanyeewo so omuliro ekituufu tetumanyi ekituufu kwe guvudde naye nga guyinza oba guvudde ku masannyalaze poliisi ezze nereeta ebimotoka byayo negezaako okuzikiriza era kwe kugulaba nga gutuuseeko levo naye ate ekyembi n'emmotoka ne biggwamu amazzi era bigenze kuddayo kuleeta malala